boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Mukane na akatambi nkuletedde statements ezimu ezasinga okubeera nga zimanyikisa SOBI oba okubeera nga abantu bamutegera oba okubeera nga ali popular to the extent nti ne yatuukidde okufa ebitongole bya government byavuddeyo okubeera nga bikomentinga ku kufa kwe ne bisuubiza okubeera nga bigenda tekinga omukono ogw'amaanyi okubeera nga binoonyereza ki okufa kwe kyavudde n'okubeera nga mbu bakwata abo bonna abenyigidde mu kikola ky'okubeera nga batirimbula oba bajjawo obulamu bwa SOBI. Statement nyingi zazzenga akola oluvannyuma lye lw'okuvayo n'ategeeza eggwanga mbu nalokoka ki nalokoka nalinga mubisi kyabba nalinga mutemu si kyatemula byonna ebyo yabyogera amaze okubeera nga yeddaabulula n'era nga atandise okubeera nga azzaawo obulamu n'abantu okubeera nga abaagaza personality ye ng'omuntu ye ng'agamba ebyo byonna yabikola naye yabivaamu amakulu mu kyo yagenda okukola statement zonna zineeno z'ogenda okubeera ng'owulira paka to the extent wafiiridde ng'ebyo byonna agamba yabita nira abadde ateekateeka kwesimbawo ku bwa Lord Mayor mu 2026. Statement ezo zonna zezino naye nga sinabeera nga nzikuterako kankusaba mbi subscribing nga ku SMX Media tojja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Erinnya lya SOBI nalifuna emyaka nga 3 nga 25 emabega. Erinnya lya SOBI lyava ku firimu emu gye bayita No Escape from Sobibo. Walabanga firimu olinga nze. Yes. Koka tosobola kudduka utoloka otya. Tosobola kutoloka. Kati gwe n'okyewa. Yes. No Escape from Sobibo. Kana ule weta SOBI. Yes sir. Teri asobola kuddukako. Ate wali asobola kuntolokako mukama wange. Waliwo baali baseko mukwano nga mbadde mugenze kulumba. Ne bamutanga olaba oba ne bamwokya oba ne bakola batya. Ebiseera ebisinga amazima bwana Zambali twali technical. Tebabakwata. Nze tebankwatirangako ku ssiini bukyambaawo. Ebintu byange byonna bye nakola tebankwatirako ku ssiini. Abantu bonna ne bakutya. Naye nga waliwo abaakozesanga erinnya SOBI ng'oluusi si yenze. Owona otya Flying Squad. Kayanja ali mukwano gwo nga bugane nti ogaba ssente. Ate ye teyaliiko okugaba ssente Kayanja. Nga ne bwoba ozimuwadde akkuba. Ng'omusangawo ozimuwe. Kuba Kayanja ekyamuyamba kyali kintu kimu nti yagenda n'akuŋŋaanya ttiimu y'abaaliko ababbi. Kuba ebiseera bye waliwo n'abaali abasirikale nga babbi. Kati n'abayita bonna. Najja abawa ekirowoozo ye nga Kayanja n'abagamba mubbisa mmundu. Bwe mukwata ayina emmundu n'ogireeta ng'omukutte. Emmundu eyo gwe gy'ogenda okukozesa okunoonya ababbi. Kati ababbi baafaayo nnyo okunoonya kuba buli mubbi yali ayagala emmundu. Ababbi ne baleka bakuŋŋaanya emmundu. Ababbi baakuŋŋaanya emmundu era Kayanja emyezi gye 3 gye yamalawo. Nnumba kize mwali mugenze konoga nti leero mpise ku lugwanyu. Amazima ennumba nnyingi kuba ebiseera ebyo waliwo anti-robbery. Waliwo omusajja gwe bayitanga Kasango mu 76. Yali musajja mukambwe nnyo. CPS. Ebiseera bya anti-robbery. Anti-robbery yatuyigganya nnyo baalina zi ED ezo oba kyaliwo zi ED. Nasanga obuzibu bungi nnyo naye obuzibu bwange tebwali bungi nnyo kubanga kye nasooka okumanya nti bw'oba ofunye gabako. Olwafunanga ng'ogabako ng'olwaani. Manya ani ali mu security mu biseera ebyo. Olumala okubba bweppa ng'okuba. Nina okumunoonya kuba bw'akola omulimu gwe nze sisigalawo. Kati nga nina okumukyusa nti ani afande ani akirimu nti afande gundi ani akunoonya nti afande gundi tusaze magezi ky'omulaba. Kuba ebiseera ebyo amasimu gaali mato. Kati ng'era nsindika omuntu n'amunoonya. Ezeze Kampala ate ze nsinze okufunamu tezibadde za mmundu. Ezo badde nkuba bukubi wano. Bantu mu Kampala nenfunamu. Kwa Ikondi. Mu kibuga wano wakati. Street Kampala Road, Jinja Road. Yes. Mu bizimbe. Kati ngezo zimukwana akedi nembala omuntu wangu wa Forex Bureau. Ava wano agenda wali ne musinkana. Ate nze ndi mulala siri wakusika. Tuli musazi wa nsawo. Sibimanyira sizisalanga zinengalo gubula zisobola okusala.
nzikwatako nkakanya buziringa byuma sisalangako nakunsawo bukyamu era sibimanyi nti basala ensalo naye kyemmanyi nti gwe osobola okuva mu banka wali nentambula naawe nenkukuba nentwala ensawo namba naye byakunkubira ebyo byokudduka kati sibimanyi nnyo toli kuleva edduka era abamanyi background zange nze siri muddusa e Kampala bayinzikulu bo balala ate bwe bakubira enduulu todduka otambula butambuzi tosobola nakunkubira enduuko ki obye omuntu omulese wansi mugandawo tuuze munnange munnayuganda munnange gwagambye omukubidde ki omukubye n'omubbako ensawo ondabye nkulabye yiyo ogirina erimu kiyo gwewazzeko e Kampala buli wali e Kampala buli muntu my friend you mean your business buli muntu alina kubeera ku mulimu Kampala erimu security gwegamba owa security otambula otuke kuwa security omugamba omusajja oli akkiri omulengero oli akubye omuntu yes kubanga bwonjogerako nemmanya nti gwe olweggulo gwe gwenzirira ate gwe ngenda kuwa punishment just yakutunulira byetakwatako tulaga kati gwengidde mulimu ogutali gugu nyingirira omulimu gwa poliisi yesebo ekyo kikoze enfunda eziwera byabaawo nnyo byabeerayo ddala neera mwalingamu abalyamu sikitegedde kyogamba mwabangamu abalyamu bagamba kati wano muveewoko nkolerewo muddewo badda banoonya ngose kiba kiti ekyo nogamba nsooke mundeke waliwo akatambula naye kayita ne kakati kafe katusooke tuveewoko katatu twetoloole mutu jangu onyole ensingo yooli twala ssente ejja kumala otutemera abo nabo nga bakola omulimu gwe gumu ng'ogwo gwo bajja tebabeera ku byalo tebali bo basecurity byo bye nali njogerako emabegaawo kati ng'ogenda musika poliisi n'omusanga afanda alina okukuuma kasimu era nkamukubira kubambuyine mugaawayi ekifo bwekiti waliwo akatambula naye oba banakiboobera nti bwe bati ne bwe bati naye tebajja kubaawo yes oyitewoko mubudde bwe buti naawe noyitawo nga tewali musirikale nga tewali ku musirikale era nenkolerawo okuyita kukola ate kuba kuki kubba kuba kukola okubba oyo naamenya ennyumba gotomenya mayumba nze tekisoboka tenjagala ssente oyina ensawo eyiyo ogenda mu banka njagala nnyo ebintu by'oku banka ebyo tewali nyumba ebaamu ssente nnyingi ssente ziba mu banka okyali nange KBM live webale kubanga otugoberera series zaffe tuziyita mafia state ensi y'abakifesi omukoomu ne padde serunjogi SOBI forex bureau oli omenye ku banka sigimenyangako naye nali nkubyeko abava okumenya banka bali bamenya banka n'obakuba n'obajjako ssente tubuulire bwe kyali ne bwe tatubuulire banka n'ekyaliwo kyali kitya era kyaliwo dde mabegaawo era kyanyiiza nnyo abamu mu security nga bagamba naye kakati ate SOBI mubbi ate akuba atya ababbi n'abatwalako ssente waliwo omubbi omu ali abamwita whisper mubbi nnyo abbirawo kwaluwa paaka omusajja ono akwata bayindi bachina era akyaliwo alina abapoliisi bakolagana nabo omulala bamwita paatu bali awo omulala bamwita ntege bali kuwaluwa paaka William Wilson bwebadiringira ne paaka abantu bano batuukanga bakwata omuyindi naye mukwata omuyindi waliwo emabega waabo eyakirimu mu poliisi
era yali agubawunzikira nakati omulimu gwagwe wabakozi kukozi bangamye nguyita mulimu ssebo katukikozese wano mu bbanga lyetumalanga bawunzikira ssebo akati bamala okukola nze wabaawo munaaba omwanta emyaka nga gundi batutte ssente okuva ku kifo bwekiti konze kale nga nange ngenda nga nkola research nabanga gundi bebazitutte naye kubaddeko paatu kubaddeko n'entege kubaddeko ne whisper konze kale ngamba kubira essimu waayi muli luddawa nti tetuliiwo ngamba noonya ekyomukisa omulungi